Mu ngeri ey'okuleetawo enkolagana mu kibiina ki NRM, abakulu mu kibiina bakola butaweera okulaba nga basisinkana abantu abeesimbyewo okuvuganya ku kifo ekimu okuyita mu kuteeseganya abamu balekere bannaabwe oba obuteeyogerera mafuukuule. Kati olwaleero amyuka ssentebe wa NRM mu ggwanga Haji Moses Kigongo asibye mu disitulikiti y'e Kyotera okusisinkana abavuganya ku bifo eby'enjawulo mu disitulikiti eno ku kkaadi ey'ekibiina ki NRM. Wano ssentebe wa disitulikiti eno Patrick Kintu Kisekulo bw'ategeerezza nga bw'avudde mu kalulu kano oluvannyuma lw'okugikulemberera ebisanja bibiri. Olw'obulungi bwa pate nalabye nga bwe tugenda mukamye kw'abantu 3 tugenda kuddamu tweyuse disitulikiti eno eddayo emabega gye twava mu ntalo ng'akulembeddeko ate ng'andiddeko emyaka 10. Sekula agamba nti bannakibiina abawerera ddala 3 beesowoddeyo okuvuganya ku kifo kino ku kkaadi y'ekibiina kye kwe kusalawo abawo omwagaanya. Kubanga endagaano ya wano bw'okola 10 n'otabumulamu tebakwongera, naye bw'okola 10 n'obumulamu n'odda bakwongera. Sekula avumiridde abamuvuma ku mikutu egy'enjawulo n'abajjukiza nti akyali mpagi y'amaanyi okuwanguza abantu abalala. Bankyalaba n'abantu kyekyewunyamu abali ku mikutu naye nga bategedde nti Sekula awummula ate bakyamuvuma. Wabula waliwo obutambi bw'amaloboozi obuzze butambulira ku mutimbagano nga bulumiriza omukulu ono okuggyako abantu ensimbi okubawa emirimu. Naye mukadde olabika waliwo omuntu ndowooza akutuma onkyayisa abantu. Nkugambye nga tozimpadde minisita Kisekulo. Sekulu wabula agamba nti yeebuzizza ku bantu ab'enjawulo ne bamuwabula okwamuka olwokaano. Nafulumya ebipande nga sinaba kwerowooza na kutuula na famire yange, naye nakkaanyiza ne famire yange n'emikwano gyange abandeeta mu byobufuzi nti tukomaawo tulekere abalala bakole. Amyuka ssentebe wa NRM mu ggwanga Haji Moses Kigongo yeebazizza Kisekulo olw'okusalawo kw'akoze n'amutegeeza nti NRM tegenda kumwerabira ng'ejja kulaba wa weemuteeka okusigala ng'aweereza ekibiina. Nolwekyo okwebaza nnyo obukwatiro wajja mu mumbe ebitwalo byonna n'obutuukiriza ate era n'obeera okyali muwulidde. Kigongo akunze abalala abeesimbyewo naddala ku bubaka bwa paalamenti abagenda okulondebwa olunaku olw'enkya okwekuba mu mutima balekere abo be balaba nti basaanidde. Wabula weera obanyi ogenda kugwa naye kandekeeta n'abantu mbatakudde bantu boyagala okutamu. Ono era asabye abantu obutakulembeza ssente singa baba bavudde mu lwokaano n'abajjukiza nti ssente tezirina makulu singa tewabaawo ddembe mu nsi. Minisita omubeezi wa Microfinance Haji Haruna Kirune Kasolo asabye banna NRM okweggyamu omutima ogw'okuwalana bannaabwe bakuume obumu okusobola okutambuza ekibiina. Kibi nnyo ng'oli muntu mukulu, mazima ng'olina enku oba tuli muntu mukulu era oba owemuka. Abamu ku babadde bavuganya Kisekulo ne banna NRM abalala basanyukidde ekikolwa ekikoleddwa. Ekyo nno eba mileage nnene nnyo nga ffe bakandidates nti NRM tetugenda kweyuzaayuza era mwebazanga mukulu wange nti azizza sanite mu NRM. Naffe tuba twewuunya bwewuunya okulaba nti ekibiina kya NRM kituuse ku mutendera ogwo ogw'okukkaanya era ebifo byonna by'opposition tugenda bikomyawo. Wabula ab'oludda oluvuganya guno bagulabye ng'omukisa ogw'okweddiza ekifo kino ekibadde mu mikono gya NRM okumala ebbanga eddene. Era kitulaze nti NRM tugenda tugifunza wano mu Kyotera. Kinajjukirwa nti Kisekulo mu kalulu akawedde yavuganya ku bwannamunigina oluvannyuma lw'okufunamu obutakkaanya ne munywanyi we Haruna Kirune Kasolo eyali avuganya ekifo ky'omubaka w'essaza ly'e Kyotera nga Kisekulo yakwatagana n'ab'oludda oluvuganya okumegga Kasolo era okukakkana ng'eyali munna DP John Pompalanyi Lukwago awangudde Kasolo. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.